Redson TV kwoli webale kubanga okyagoberera omukutu guno yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ky'okola kya mutawaana nnyo. Kakati nina ebigambo bye njagala okubanga nkuwa, bigambo si bya mukutu guno, bigambo si byaffe abaguddukanya, wabula bigambo bya Fred Lumbuye. Yavuddeyo ekiro n'ategeeza eggwanga, n'ategeeza abamugoberera, n'ategeeza abamukkiririzaamu nti Ssaabasajja Kabaka yawambiddwa mboko Mande ekiro. Naye ebigambo bino gojja genda mu comment section ombuulire olowooza bituufu oba si bituufu, era bibanga bituufu kikyolowooza ekiyinza okuba nga kiddako. Nasinaba kubanga nkuwa ebigambo ebyo, kiriza nsooke mbabuuzeeko mwenna abatugoberera ku Redson TV, mwasuze mutya, mwasiibye mutya okusinziira ku ssaawa n'ensi yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira. Ate neebazammwe abatambula naffe ebbanga lyonna, wabula gwe atanaba kubanga osubscribinga, nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Ngenda kuwa ebigambo bya Fred Lumbuye, njagala okawa obudde si kawanvu kampimpi, era nsazeemu ebyo bye ndowooza nti eggulire lino oba ebigambo byayogedde wabatusinga abyetaaga bimanya bye njagala muwulire. Ebintu bingi byayogedde naye nze nkugireyo bino mbu Ssaabasajja Kabaka mbu yawambiddwa, njagala obiwulirize then obitwale nga obitegedde, obivunule nga obitegedde, ate nzije tubeere nga tweyongerayo. Redson TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, ate tubeere nga tutambula mpola mpola kasita obanga ogoberera omukutu guno ky'okola kya mutawaana. Nkugambye gwe omupya atanaba kubanga osubscribinga, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko, ogende kade aka notification oselecting all, kajja kuyambako okujjukiza nti kati Redson TV etaddeyo. Soka owulize ebigambo bya Fred Lumbuye, nzije tubeere nga tweyongerayo. Nababulira enteekateeka era najja nenkola bire embaga nti Ssaabasajja Kabaka afulumye bweru w'eggwanga naye nga bamusindiseeko n'ekibinja eky'abantu batera kutambula nabo bamalize mission y'okumuggyawo ng'ali wabweru w'eggwanga. Nsuubira okuba nti kye nayogera kyali kituufu era nga nkitegeeza, nali kitegeeza. Nzize nkola programu zino nga mbategeeza nti Seemwayi kulebera James Birungi, ng'ekubira golo bya Muhoozi ne Museveni, David Wasajja, Charles Peter Mayiga, Sarah Kagere, Agnes Nabaloga ne David Wasajja balina enteekateeka etta Ssaabasajja Kabaka beddiza obuyinza nga Museveni bwe yabawa mission y'okukikola. Ndowooza bwe twogerera essaawa zino bitundu nga nkaaga ku buli 10 mission eyinza okuba ng'etuukiridde. Abanyabo ne bassebo mwenna abalengera n'abambejja bassava ne bannava ne bannayuganda mwenna njala bategeeza n'okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka ku lunaku olw'ebbalaza luno olwa wiiki eno yakomyewo, yabadde akomawo okuva gyeri agenze okufuna obujjanjabi, n'awambibwa ku kisaawe ekyennyonyi Entebbe n'abuzibwawo era tamanyikiddwako mayitire, naye nga information gyenna nti bamukwata ku Sande ekiro. Abantu bonna be yagenda nabo be nabagamba mu katambi kali bukadde bonna bo baafuluma ennyonyi era ne babakwasa emigulu gya Ssaabasajja Kabaka ye ne bamusigaza ng'omuntu ne bamuwamba ku kisaawe n'atwalibwa mu kifo ekitanategeerekeka era gyatamanyi nti bamulamu essaawa zino olw'ensonga waliwo mission ey'okumukola kye baakola omugenzi eyali Speaker wa Uganda Jacob Olanya nti bamala omukyunya bamutte ate badde mbafulumye enjole ye ate bagikume bagende nti Ssaabasajja Kabaka yakisiza omukono mu ngabo ng'ali bweru wa ggwanga. Njala tegeeza Obuganda Ssaabasajja Kabaka ku Mande ekiro nga yali akoma mu Buganda okulamula yawambibwa ku kisaawe Entebbe ku biragiro bya Muhoozi ne Museveni nga bamwagala mufu essaawa yonna. Bwe twogerera essaawa zino Mayiga bawakanya kyenjogera nga musajja nnyo alete Ssaabasajja Kabaka kebere Mengo Mbulange Mengo oba mu lukiiko lwa Buganda oba mu Lubiri Mengo enkya ng'awakanya information gyenfulumiza nti Ssaabasajja Kabaka tebaamuwambye. N'abakungu bonna baamugenderako, bonna baakomye bulungi nnyo mu bali mu Buganda bonna basirise era babadde Mengo n'abadde bamanyi ensonga zino bonna bali mu kwebuzaabuza ng'afuuka anaaba. Alina muganda ng'akola mu aviation ku kisaawe Entebbe oba ng'akola mu byakwerinda, genda ofuna information bajja kugamba nti ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka yawambiddwa ku kiro ekyakeesa olw'Emmande era n'abuzibwawo tamanyiiko mayitire. Tusaba okuba nti gyali mulamu naye nga mission eriwo, Mayiga amwagala mufu by all means bakole enteekateeka zaabwe y'ensonga lwaki yakyusa n'abakulembeze b'amasaza ab'amagombolola n'ateekako abalangira n'abambejja n'abantu abagenda omukolera emirimu gye ku lwa Museveni basaanyewo Obuganda okutwala Obuganda. So kyonna nkibagambye ekijja mu Buganda n'ekijja mu Uganda muyinza okikwasaako emikono esatu. Bamemba ba Parliament musirise, bannabyabufuzi musirise, bannabyanfuna musirise, Museveni ali mu kusaanyawo eggwanga n'okusaanya abantu ab'enkizo. Sitera kukola video zino birungi ebiri lunaku naye nzo okukola video n'okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka yawambiddwa ku lunaku olw'Emmande ekiro bwe yabadde ng'akomawo mu nsi ye mu Bwakabaka bwe n'awambibwa abasajja ba SFC ku biragiro bya Charles Peter Mayiga nga abali mu lukwe luno
mwe muli Museveni kenyiri Yoseriti Bahabulwa, mwe muli Charles Peter Mayiga, Wasanya Karo Charles Gamulengejja, muli Hozi Kanyerugaba, Sara Kagere, Agnes Nabaroga, David Wasajja, n'abasigadde bonna kubanga mission bagimanyi bulungi nnyo. Kati njala tegeeza n'abantu abatamanyi Uganda. By names of Lumbi Fred, a Ugandan national based here in Turkey. Today is 24th of April. I've just come with the breaking news to inform the international community that His Majesty the Kabaka of Uganda, Red Mutebi II, on his return back in his home country in Uganda, he was kidnapped at Entebbe Airport by the SFC on orders of Museveni and his son Muhoozi Kainerugaba. As we speak right now, nobody knows where he is right now, but according to my sources, Museveni and his entire Tutsi dynasty, they want him dead by all means because Kabaka, he had become a stumbling block in Museveni's plan according to what he plans to do in Uganda. So Kabaka is a stumbling block. So he was kidnapped on Monday night when on his return when he's coming back to Uganda. So I'm here to inform the international community that please, we beg you kindly to put pressure on Museveni and his regime to show us where Kabaka is. I'm calling upon the American Embassy, the British Embassy, the Germany Embassy, and the other international embassies in Kampala. Please, 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 we beg you kindly to put pressure on Museveni to bring out our king where he is right now because he was kidnapped on Monday night on his return back to Uganda. This mission is headed by Museveni, his son, the so-called Prime Minister of Uganda, Charles Peter Mayiga, the so-called his brother, David Wasajja, Agnes Nabaroga, Sara Kagere, and their entire group. This mission has been prolonged all along because I was been coming on live and expose all the missions. But today, they decided to finish him up. So, I'm not certain when they come out to announce him dead, but that's why I've came out to expose this information to the public so that we get, all Uganda get to know exactly what is taking place. So, njagala otegeeza mwenna bannansi buli mugyali munansonyiwa nange kennyini ndi mu shock n'ekikangabwa kubanga sitera kujja kukola video bbiri naye Ssaabasajja Kabaka yawambibwa ku Monday akawungeeza ekiro nga bukeera ku Tuesday abaserikale ba SFC ne bamutwala. Situmanyi musajja ato saa zino kyaliko naye ensonyi temaliza mbwerere. Mayiga David Wasajja, Sara Kagere, Agnes Nabaroga, mulina eggulu eryammwe. Museveni olina eggulu eriryo, Muhoozi olina ensi eyo, okuba nti buli muntu yenna gwe mwekengera nga mwagala okukola ebikolo byammwe mujjawo bujja. Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera nga bwe nkugambye disclaimer gye nkuwadde si bigambo byaffe si bigambo bya mukutu guno wabula bigambo bya Fred Lumbuye. Kati gwe olowooza bituufu kyenkana ki kyova olabanga nkuteereddewaako question mark mbo Kabaka bamuwambye. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Atanaba kubanga ate ogenda mu comment section genda yo tubuulire ebintu bino olina ky'obimanyiiko oba olowooza bituufu kyenkana ki. Red Zone TV kwoli nze nkuleetedde message ngisharinze genda mu comment section ombuulire okimanyiiko ki tubeere nga twongera okuba nga tutambuza message. Webale kubanga ogoberera emikutu gino gyonna gy'osinza okubanga gy'otulabira tuwuliziganye mu updates eziddako. Red Zone TV kwoli.